yali ku by'olukuŋŋaana n'aleeta LC baminisita b'eby'ettaka ne bajja ne batula mu nsonga ezo, buli omu n'aleeta empapula ze, oba alina ekyapa oba talina, buli omu ne batunula mu documents ze ne balaba bayinza otuyambira. Wabula ye ayita eno bbali, ye bw'agenda ku poliisi oba poliisi yagisuubiza ki simanyi na kumanya, oba yagisuubiza giwa ku ttaka oba yagiwa bukadde bwa ssente teryamanyi poliisi y'ensangi ewuliriza ye teyagala kuwulira kirala. Nabuuza Savoya oze nkola ku gavumenti yensindise ne mugamba you are welcome, ndaga ku kaadi n'agaana okulaga nga kaadi talina gyagijja aba ino gikulaga tegeera kubanga nze obanga ngala kunkakasa ndaga ekikwogerako manye nti ky'okukola kiri mu mateeka. Kati omukyalo ono ajja batiisatiisa naye nga tondaze gavumenti gye tulina asobola okujja n'abasenda bakasenda bameka n'abasenda emeka olubuto luvaamu bagamba alubadde lukuze kati nze sinaakutuuka kufa okufa nkutuusizza kubanga ndaba nkuze sina kyekyatya kiwulira niwaŋŋamba nti tusinkane oba tufeesingagane sina kyentya yadde baba baleese balakisi baana abantu bawadde obulungi magistrates court nsangi era mukwano gwange yampise nze ebiseera ebisinga mpuliriza nnyo omuntu abeera ansabye ekintu kubanga waffe tuliwo okukolera abantu bagamba yeeweza omumba gwe bakolaki gwe bazikuba mbadde sirina bulungi budde era nasuse ne mugamba manye kiriwo nti sigenda kujja naye katulabe kubanga nyina byengenda okumaliriza blabla naye nangamba nkwegayidde kolaki jangu olina ku ddoboozi lyosobola okuyisaawo omanye ebiseera ebisinga ogenda kutandika ensonga ogyogerako kinyuma nnyo ng'olina bwino oba obukakafu bwekyo ekintu kyogenda okwogerako olw'ensonga nti kalebula akolaki asibya so essaawa eno oba ekiriwo mukwano gwange yampise baga ne bagula ploti bwe bagula ploti eyo wayitawo ebbanga ttono waliwo omuntu omu aclaiminga gyagamba nti ennanyini ttaka oba acres nga mmeka eziri awo mu kugamba nti nnanyini ttaka ye ategeeza nga agamba nti abatuuze bonna baliriko balijjako mu bumenyi bw'amateeka beesenzaako mu bumenyi bw'amateeka naye ng'ate bw'agamba nti abantu abo beesenzaako mu bumenyi bw'amateeka kuliko abantu abakadde abawangaaliddeko abakuliddeko abazaaliddeko abalinako abazzukulu nga bamazeeko emyaka 8 myaka 7 n'omusobyo kane weebuuza naye ng'ate agamba nti lirye oba oli awo taweza na myaka 7 myaka 8 oba okitegeera kati n'olw'ensonga eyo yensonga lwaki baze wano mu kkooti olunaku olw'olwaleero kubanga omukyala ateekayo omusango mu kkooti ye ayagala abantu basenguke ku ttaka lye babeere nga bakola ki nga bamuviira yakola byayagala ku ttaka lye kubanga yagamba bali beesenzaako mu bumenyi bw'amateeka. Lwaki njagala okwogera ku nsonga zino ngenda kuyita ku bantu abo be bagamba nti nno abatuuze be bagamba nti nno basenzebwako mu bumenyi bw'amateeka abamu bazze abamu tebazze kubanga olwaleero kkooti ewedde bebadde basiba ababiri bawadde bail era bagenda kubanga bafuluma abantu abamu bagenze oluvannyuma lw'okuwulira ekibaddewo olwaleero abamu bakyaliwo kati ko abantu n'abakyaliwo tufunye chance embi nti ngeze okusayisamu amaaso nga ne chairman yakoze eki nga yagenze ate nga nadde tumwetaaga naye abe ku kyakola kikyayogera kubanga naye agamba ali ku sayidi y'abantu kubanga bo bamanyi amazima ebbanga lye babaddewo awo bamanyi ekigenda mu maaso era abantu abasinga bo bagamba bo bino mbijje mu bo era bagenda kujja beeyogerere bagamba lwaki bambyogera bagenda kujja beeyogerere naye nga kyenjagala okuyisaawo nga nze omuntu kikino nti ekizibu ekiriwo nti gavumenti yaffe etutwala amazima gali nti tetunulidde nnyo omuntu wa wansi ekyo ndowooza tukimanyi gavumenti yaffe eriko amazima gali nti tetwandibadde na buzibu nayo singa ebadde nga ekolera buli muntu nga tesosoddeemu ng'omuntu alinamu kasente emuwa obwenkanya nga n'oyo omwavu asembayo ng'emuwa obwenkanya nga olaba ensi endala naffe zitukoleramu tuwaŋŋanguka nogera n'okolera eyo nolaba nti nno ensi eyo erespectinga ate yo ewa nnyo value oba erespectinga nnyo bano abantu ba wansi nti omuntu wansi tebamukosa
n'ovayo nti gw'oli mugagga eri waggulu ojja okosa omuntu wa wansi ziri ensi zo ndalamu kati kambewe nga Dubai gyempangalidde ebiseera ebisinga nti bo okumanya gavumenti yaabwe baddira omuntu atalina nti oba talina wakusula oba talina ttaka ne bakuwa ettaka nga liveni paka eri ntaka ekizimbe kyo n'ozimba n'okulizaako abaana bo nga tewali muntu n'omu agenda kujja agambe nti ettaka lyange ate kati wano muveewo nga byolaba wano ssaawa zineeno nti waneeno omuntu bw'afuna akacyansi oba akakisa n'ayingira gavumenti yaffe abeera nga bw'olaba nti nno ayingidde eggulu n'abeera omu ku zimalayika ezifuga ebitundu ebiri mu ggulu. Bw'atuuka mu kifo ekyo abeera alina obusobozi okukola kyonna ky'aba yagadde nga takwatiddwako. Kati abantu abasinga kye bakola oli alwana nga bw'asobola okugenda mu gavumenti kubanga akimanyi nti bw'ayingira gavumenti asobola okukola kyonna gavumenti ejja kumunyega ejja kuba eri ku sayidi ye kubanga ono omukyala kigambibwa nti yafuna omulimu mu gavumenti kati akola mu gavumenti bakola ngaani naye mukola mu gavumenti okuva emabega n'emabega abadde nga tajja kuclaiminga bwannannyini bw'ettaka eryo essaawa zino kyakola ki lyagamba nti lirye neweebuuza abadde ludda mbu naye oluvannyuma lw'okuyingira mu gavumenti abeera nga alinayo ekifo kati ali mu kukozesa obukujjukujju kubanga munange bw'ayingira mu gavumenti ani agenda omukwatako gavumenti ebeera ku sayidi ye saasobola okukola byakola ki byayagala naye ze mbadde nsaba gavumenti tetwandibadde na tabu yonna ku gavumenti naye singa gavumenti yaffe ekera ku makya n'ekyusaamu n'egamba nti kati abantu abanaku abantu abaavu kati batwalenga ab'omugaso mu nsi tubayambeko mu kifo ky'okubanyigiriza tubeere nga tuyambako bayambe kyandikoze amakulu era naffe twandiyagalidde mu nsi yaffe twandisanyukidde mu nsi yaffe ne tubeera tukulaakulanya ensi yaffe naye buli muntu omunaku afuluma mu bufulumi genda kukola kikunoonya green pasture ate nga ne mu nsi yaffe yalibaddewo ne tubeera mu nsi yaffe ne tunoonyeza omwaka ssente kaffe ne tubeerawo nga tuli basanyufu tulaba abaana baffe famire zaffe ne tuwaŋŋanguka ekya n'eggulo ate bwe tumala okuwaŋŋanguka ebyo tuwaŋŋangukidde ne batubonyaabonya okubonyaabonya okutali kwa kuno bwe bamala okutubonyaabonya tubeera bagumu nnyo ekimala bwe tugumiikiriza ate ne tufuna obusente bwaffe mu bunaku oba mu bugubi ne tujja ne tukola ki ne tugula obutaka bwe tumala okugula obutaka bwaffe ate ye omukulu okuva eri waggulu mu gavumenti najja n'agamba nti naawe no we waguze munange ettaka lyange kola ki vaako kati n'ogamba omuntu omunaku wa Katonda agenda kudda wano mu nsi yattu Uganda nti ovudde mu Uganda olw'embeera eriwo nti tofuna wadde akasente n'ez'okulya zikubula n'owaŋŋanguka n'ogendayo mu bawalabu n'olyoka okola emisana n'ekiro nga towummula mu kuvumibwa mu kukakkanyizibwa mu kuvumibwa mu kukakkanyizibwa mu kutulugunyizibwa mu ngeri emu oba endala n'ogumira embeera yonna ng'ogamba nti munage n'eginava omuliro gukola ki gwokya n'oguma n'obeerayo n'okola akasenteko ate n'okasindika eno giwava omuliro nga gukola ki nga gwokya n'ogula akantuko ate omala okukagula kubanga n'omwana gwenjogerako Kadaama okitegeera era muli kyankutteko nenyigirizibwa nenga amazima ddala omwana akaaba n'okabaloleza ebbanga lyemmaze nga nkulya Saudi Arabia nenvayo n'akasente kange nengula naleka n'okuzimba ne bajja ne batukwata baluga temuddamu kuzimba wano si wammwe tumaze okugulawo akasente kemenyekedde emyaka gyange egyo nti abaana bafuna emitwalo 9 Saudi Arabia kati akwata obukadde 22-25 abeera akuta emyaka gye gyonna n'obusentesente bwabeera afunye balala n'agattawamu gye emyaka gye 2 n'okusoba n'agattawamu n'akola ki n'ateeka mu kifo ekyo kati gwe ng'ojjanga ovaayo ku mwana emyaka 2 gy'abonaabonedde nga gw'ogamba nti aguze empewo nga naye yamuguzizza naye yagulawo tagenda kusesema ssente kubanga naye yakola ki yagulawo so enkola eyo bannange si nnungi ye bannange bali luddawo abaalize ntwogeramuuko nabo bagamba nannyini mufu yakola ki yakwata ewawunya jangu wano mpolampola tugenda kutwala kamera yaffe mu kooti tubaddeyo era tuvuddeyo naye saagadde twaleyo kamera yaffe kubanga etteeka terijja tukkiriza era nga tetwasabye naye njagala tufune ku bantu bano eno abapaddewo twogeremuuko nabo naye sibalaba beekwese bagamba nannyini mufu yakola ki yakwata ewawunya nze nabakabirirako nga bo tebeekabiridde ye omuwala ye nga ye yazirise already so yesuwa sina kyengenda mumubuuza naye abalala abaliwo bo bagamba nti jjukira omwana Kadaama era yaŋŋambyeko omukazi otusaawa zino ageze na mu ddwaliro kubanga baba baana engeri gye bayitamu kye bayitamu kati bwe musobola okukigumiikiriza
kubanga bimulabye biki bingi omutuukidde wano eno naye kati eno omwana Kadaama ali saizi yange n'okusingako muto eyakalaba takwatanga ku bukadama ku myaga abukuta amaze okukola eri omuwalabu emyaka gyegyo wuulio dde amaze dde okuzirika tumanyi kyo baanafe batakola ki yakakomawo anti okuzimba mu katundu ke bamugamba nti wano wagula mpewo vaawo lwaki omwana tafa lwaki mukubya abantu bamameeme lwaki batafa kati nze kino kambabuulira abali waneno mu kamera balaba abantu bangi walina bazi wano ku nsonga ezo ne waliwo abakyala badde balina okujja okwogera kweno ensonga bagambye bo batidde omukyala kyova olaba nga tukyali mu gavumenti etutwalaganya n'omuntu agikulembera ate wetutaaweerwe akyatutwalira ddala mpaka lwaki abaana Uganda tuli basiru kino nkyogedde babunyiga mukole ki munyiige tuli batiitiize yo namba 2 kubanga tosobola kuŋŋamba mbuno omukyala tumutidde akola mu gavumenti munene bw'analabagana amawulire atajja kujja akole ki anyiigire ddala yagenza okujja bagamba nti muveewo yasokola amawulire sitaani alokoka kati kino nze kankubuulire nti teri kintu kisinga maanyi kamera oba gulire mu expose ng'omuntu oyo ensi emukole ki emutegeere waba nti mubi nejjabeera ayise yonna batumanyi nti ono omuntu muki muntu mubi okitegeera kati gwe buddawo n'ogamba mwati kati fe tumutidde kyova olaba nga tukyabonaabonayo lwabwongo obwo owenda kuyambibwa obwanga oli mu kumutya kitegeeza bwanajja olaba abantu asobola okujja n'atagulira ne babasenda bakasenda abantu bameka mu bintu by'ekisirusiru yazze dda n'abasenda temuna kye mugenda kukola mukubire gavumenti omulanga gavumenti mwakola egenda bayamba ddi nedda mwakola kubanga nze kati kyendaba nti omuntu wakeera ku makya katukyogere kuba ne tugere ku mazima kubanga tunyigirizibwa atanyigirizibwa yatagenda kwogera mazima kubanga tanyigirizibwa okitegeera anti wabweru w'amateeka ate okunyigiriza abantu anti gavumenti yaffe nti oli waafunamu akafo ajja kujja atuulemu agambe okay kati ndi gundi mu gavumenti nti ani anankotako tewali si bwe kiri nti kati kangende mu bali nkole ki nga bwensaze kubanga yakimanya kuyitawo buki naye nga kiki ennyo kati omukyala oyo tugamba nti omukyala oyo sigamba nti muwala muto nawabeera nga muwala muto ettaka lyonna lyakayanira bwenina nga bwetibwe liri ng'abadde afudde oba nga avudde mu bulamu bw'ensi byonna bagala ddi muzika mwali gyemu ekisinga okunnuma ndabye abakadde be basibye bali aba naye abakadde abo bamuzaala odire bakitaabo oba bajjajjaabo obateeke mu kkomera babasibe bavundire nayo kati abakadde b'enda bali myaka 7-8 babulayo ebbanga ki okuva mu bulamu bw'ensi eno omukadde ng'akutukira mu kkomera ku lulwo gwe nga gwe omukyala nze mukama yampa omutima nti oba okolawo oba okola otya katonda kye yantondera kye ndiba bwe mba katonda yantonda nti gavumenti egenda kunzita baba katonda nga yantonda nti gundi yagenda okutta nze sigenda kutya mu bulamu bwansi eno kalwa kyeyantondera kye ndigenda okufa kye ndigenda okukola ki sisobola kola muntu ng'abonabona kati nze mbaddeko Kadaama okumala ebbanga nekola akasente manyi wekiruma so bwe nvayo nendeekaana sagala omuntu alowooze nti oba ndi musulo bangudde eddalu omwana saawa zino azirise bamutute mu ddwaliro okufa n'obutakola ki ani amanyi kubanga anoonyeza akaseera okumala emyaka egyo mumanyi abana kye bayitamu nze ndi mujulizi kubanga mmanyi kiba kiti omwana okugenda Saudi okugenda Dubai n'akola okumala emyaka 2 omwana akola emitwalo 9 oba 9 n'akola emyaka gyegyo agikutadde waka kuza akataka gw'ovaayo nagaga kubanga oli mu gavumenti mwokolera nti kati awo omunaga webaguze waani waguze empewo lwaki omwana tafa nga kinyola omwana abeera afola okubeera gwe lwaki tebalina kisa neweebuuza nti ttaka eryo nadonadona nga walyagala bw'ati alina abaana beka mu bulamu bw'ensi alina bagamba teyazaala olimba nze bwe mbiwulira oba bituufu simanyi alina kisa mu mutima alina kubanga ife twagula poloti awo omukyalo yasooka najja mu covid bwe yajja mu covid chairperson n'amusaba empapula eziri mu mannya ge eziraga nti awantu wuwe nga document si zonna tazirina n'amugamba ddayo bw'ona afune ebiraga nti ettaka liryo ng'okomawo nga tukolera ku byoyagala naye ku ssaawa tetwali kye tugenda kukuyamba era omukyala n'agenda tuba tuli awo nti azize atandise okupima ali ku mayumba gaffe agapima emanju toilet azipima tetwamanya gy'avudde teyalina kyamaani teyaliko wakakiiko yenna tetumulabanga naho gwe gwasooka mwena batwaliramu gali ameka gatwaliramu amaka galinga 6 kati ajasenda abantu simukagagokka kuba sina 6 gokka 40 kubanga tukiwavu omwana yageze nandagayoko bwati sakuteyo video ne kati abantu abo abaguba balagewa
Sitegeerera ddala kubanga abantu abo ennyumba nga 40 jjukira bazaala abaana n'abaana ne bazaala watuddewo abaana abazadde n'abazzukulu balagewa ekisookerwako abakadde bafa baagala okubaganya ku ttaka kubanga ffe tuli basikoota abakadde bafa bagula mu gwa 7 nga niye n'okuzaalibwa tannabakola ki tannazaalibwa weyabbaye kaakati n'agula ekyapa ku muntu omugenzi yafa yaleka abasika tebategeeragana mpulira n'amwana yatunda ekyapa yakibba bubbi ekitali mmanya g'omukyalo ono okitegeera akati ayagala kukozesa amaanyi ga gavumenti kubanga akola mu judiciary simanyi CEO ekitategeereka kubanga si yasooka ku bwa CEO nti ajja okubeerako paka profession buli omu abaana basomye bakoze eki si yasoosewo neramuzaako n'ate neyeerabira nti kwatulugunya abantu kwagenda okuwangaalira okitegeera kati awo enkolagana enaabeera etya namuntu ng'oyo ayina kakapolotike katono kitegeera yagamba nti wonna wawe naye ate bwe yasimba kasooli neeri teyasimba yawatali wuwe yasimbako wuwe wokka okitegeera yaleeta basaveya oba yabalondawa ne bajja ne bapima mu bukyamu tebalina bbaluwa ebalaga gye bavudde ebasindika kujja kupima ttaka wabula ne bajja tusula bubi tetukyebaka nga bwononya sente mu Uganda nga bwozimanyianga bakugamba ovaawo muli webuuza olagawa akasente ko kokoze nobako kyotuukako bakusengulewo nti nokamba kwatira akasente bwekati mubeko gye musiza gye mugula mubere atali wiringi yakozesa maanyi agala mulagewa yekobaana n'omwami oba ye DPC w'ensangi najja natandika okusumbuwa abakyeyamaani asumbuwa abakadde baffe ku ttaka bakama baffe ayitamu abo kuba bo tebagoberera amateeka basalawo bonga we basanze kuba balisoose wa chairman n'omukyala ne bamuyita ne bajja ku ttaka ne bagonjoola ensonga zaki z'okuttaka ffe twegayirira minisita w'ebyettaka maama Judith Nabakooba ayingire mu nsonga zino abantu tebakyebaka tukoze obusente bwaffe tugezezaako okwezimba naye omukyala yagala tusengula lwampaka kati tuddewa nze noonyeza sente n'obwoya ne bunzigwa ku magulu mbeeko nekenkola mbeko nekendaga nti wano wewange kati baŋŋambe vaawo ngenda kutandikirawo ngenda kuddawa gye ngenda okunoonyeza sente ezinaddamu okulaba nti mbaako nekyenkola tusaba bwenkanyi abakola ku byettaka bonna bave batutaase ku mukyalo ono gavumenti agyeyambisa kutulugunya abantu olwokuba akola mu gavumenti yasalawo nga bwasanze nze mpulira Nabakooba yakola mu byettaka minisita w'ebyettaka lwakuba kati ali mu bululu ate ono omukyala yajja mu budde obukyamu abantu banoonya kalulu yayagala kusengula abantu ku ttaka ku mpaka simanyi oba abakirawo babbo bakiraba batya saawa ya bululu naye ye ayita eno akute bakadde baffe abasibi basajja bakulu bamazewo emyaka n'emyaka ku ttaka kati baagala tukole tutya lwaki ajja mu biseera byakalunga manyi woofiisi zonna abantu tebazirimu banoonya bululu wayita ajja mu budde obutuufu n'ayita mu mateeka ng'ensinzi kakkamu naye kati buli woolaga abantu banoonya bululu. Ekibuuzo kyange kiri nti kubanga bano abaze ebyenda bye badde yasiba bali myaka 7 mu 9 kudda waggulu omukyalo ye gimyaka agiweza bw'oba nga abakadde bakuwangaliddewo bakuddewo babadde kijja kityo okuba nti aze essaawa zino ebbanga lyonna yalireka bazaaliddewo n'abaana n'abazzukulu oluvannyuma ennyo lwaki ati nange kyeneebuuza nti emyaka gyonna abadde luddawa mbula kwatadde mu gavumenti wefunye kawaazi kubanga bakimanyi kaso oyingira gavumenti kuba kulya kubanga gavumenti tewuliriza muntu wa wansi kyova olaba abantu bakaaba era balajana teri muntu alina buzibu ku gavumenti singa ebadde asobola okuwuliriza omulanga gw'omuntu akaba waki era nze ebiseera ebisinga omuntu ojja n'agamba bannange tukabira gavumenti tugikubira omulanga ne mugamba mukwano komaawo kuva ddi nga abantu abansi bakabira gavumenti nesituka kuva ddi bamala kuwulira nti waliyo afudde awo ne balyoka bajja kubanga kati embeera ezimu ensonga ezimu tunakuziwanira ffe nga ffe omukazi abeera akimanyi nti abantu banyiivu yagirabeko eno vidiyo era akimanyi nti abantu banyiivu njogera ebigambo bino omukyalo oyo awantu we nagulawo mu butuufu nze n'amanya g'empulira nassali oba amalala yaani nze wanansanga ku poloti yange gye nagula bwe nazimba ennyumba nagizimba mu mateeka era nyina empapula eziraga nti najjawo mu mateeka awo nja kufiira awo nga nange mutuusizzaako obulabo oba nange nfe kuba nwanirira bwenkanyi kubanga nzadde abaana bamanyi nti wali weewange oba we balina okubeera taata wano wewuwe
kati gwe bw'ojja n'ongobawo nga ate nafunawo mu butuufu mba nnyina okwerwanako. Kati twagala tumanye oyo mukyala byakola lwaki abikola mu budde buno ng'ensi eri mu kunoonya kalulu kikyategeeza byakola abikola mu bukyamu. Nze tewali kinnumyenga yali kubya olukuŋŋaana n'aleeta LC baminisita b'eby'ettaka ne bajja ne batula mu nsonga ezo buli omu n'aleeta empapula ze oba alina ekyapa oba talina buli omu ne batunula mu documents ze ne balaba bayinza otuyambira wabula ye ayita eno bbali ye bw'agenda ku poliisi oba poliisi yagisuubiza ki simanyi nakumanya oba yagisuubiza giwa ku ttaka oba yagiwa bukadde bwa ssente teryamanyi poliisi y'ensangi ewuliriza ye teyagala kuwulira kirala. Ffe tubeera mu Kampala n'oyiriba ku makya n'oyiriba olw'eggulo n'obaako kweyagala okwekolera gwe ng'omuntu kale ate oli ajja akusengule. Kale nze byonna esiza okunnuma nti lwaki ŋŋambye nti bwe tutaaweerwe tukyafugibwa nnyo mu ngeri gyetufugibwamu olw'ensonga nti twetiitirira ngaffe abantu nti abantu bwe bavaayo kati nga bwolaba abantu abali wano eno abaze kweno ensonga temusukka 20 basukka 20 naye essaawa zino bw'oba olaba nti omuwala yadde yampisa essaawa ena bamutute mu ddwaliro tasobodde kubeerawo abasobodde okujja abavumu bali aba 2 kakati obanga badde nga 40-50 nga ekintu kibagala okuyuuguumya kinene basigaddeyo 48 basigadde 2 be bazze ekiro kinayuuguuma kinaavaawo antegeera asobola okukola ki okutegeera nti embeera gye tulimu ne kitwagala okusiguukulula ngaffe bannayuganda ojja kusanga nti nofena tunyigirizibwa wamu naye bano okuba batiitizibwa nafu bagenda kudda ebbali waveyo abatono nnyo basobola okubeera brave bajje bayimirire tebagenda kusobola kubanga baki batono bagenda kutuuka ekiseera balemerwe bakole ki bakire bakyesonyiwe kubanga tebakisobola 2 bokka mubalekeredde so singa muzze nga kitole ne munyenyeza wamu musobola okukola ki okusuula ekintu ekyo nekikola ki nekigwa kati bano abantu kyebansobeddeko bali wali badde bayitivu nga beekalakaasa tubagambye nti bannange ensonga eno gye mukole ki mugyogereko bagambye kimu anti kaakati fe omukazi tumutya mukubanga tumutya bwanalaba videos neeno ayinza okunyiiga ahe natugobawo na lunaku lwankya ayinza okunyiiga najjanga ate namala nasiba abantu lwaki mumusinzanga Katonda nze kyovola banze ng'omuntu omunayuganda damu abantu mu ekika ekyo mbulira obusungu ye mwesonga lwaki tuli mwene embeera ye mwesonga lwaki mwabazadde ye mwesonga lwaki abana babonaabona bakyabonabona n'abazzukulu olw'ensonga nti entegeera yaffe ekendeeramu ahe n'obutiitizi ne butumegga wansi ku ttaka kubanga embeera gye mutamu tosobola kuŋŋamba nti omukazi agenda kujja bateeka amaanyi mangi wonalaba vidiyo yagenza okujja okubateeka amaanyi abagambe muve ku ttaka lye mwasose muteeka mu kamera omwasose mwogerako mu kamera so eno ye best way y'okumulwanyisa nti yesi muli mu kooti naye akimanyi nti abantu si basanyufu ate abantu bakimanyi nti ali mu kukola byakola byonna byamenyi bw'amaki si bituufu tomanya gavumenti esolokera ku makya negamba ye mukunonya akalulu omuntu waffe atukolera lwaki ali ku bantu batulugunya abantu abalituwadde akalulu okitegeera ate batulugunya kitegeeza tebagenda tuwa akalulu kubanga akola ki kati mwalivuddeyo ne mugamba gavumenti twagala okubawo akalulu naye ate abantu benyininyini ababakolera bemukozesa bali mu kutulugunya bali kakati gavumenti yasaba akalulu si bwe kiri bwebabeera nga babagobye muli ku street mulina eddembe n'essinyu lisobola okugenda mulondo omuntu aliko musobola kati batudde eri bali eri beetuddeko era kale singa vidiyo omugiraba bamaama ne bataata saagala bavuma kubanga muli bantu bakulu naye sometimes entegeera yaffe ze simanyi saagala bavuma kubanga munzala oba munzukuza naye kyemukoze kubanga era bagambye tuli banyivu tusobola katujje tukole ki bwe bamaze ne bakola ki omukazi fe tumutidde mutiitira omukazi omutya woli wabbawo bubbi tolina teeka likulagira kutuulawo alwanirira kyaba yabba naye ate gwe yakigula mu butuufu olaba neyabba alwanirira kyabbye naye ng'akimanya akibbye bubbi naye nze yakeera enkya nenkigula essente nobeera Kampala noyiriba noyambuka noserengeta noyambuka nonoonya ssente obeeko kokola oli naava eri mbwawo wange mwenna abaliwo muliwo mu bukyamu nojja n'opima ennyumba zaffe nga tetuliiwo nomala n'otambula n'ogenda mu bukyamu nolonda basaveya gy'obalonze oba yewakiso ku disitulikiti oba wa ne bajja naye nga tebalina na mpapula ziraga nti bazze ku kintu kituufu. Nabuuza saveya oze nkola ku gavumenti yensindise ne mugamba you are welcome ndaga ku kaadi
n'agaana okulaga nga kaadi talina gyagijja aba ino gikulaga kitegeera kubanga nze obanga ngala kunkakasa ndaga ekikwogerako manye ndi kyokukola kiri mu mateeka kati omukyalo ono ajja batiisatiisa naye nga niyo la gavumenti gye tulina ajja asobola okujja n'abasenda bakasenda bameka n'abasenda kati yonna kimugenda kumukola ate obona ennyumba bamaze ogiteeka ku ttaka oba okyakola ne nga amaze okukola ki yene essaawa entuufu ey'okukola nako bana bagamba atwala kujja mu kamera ojja mu kamera tayala kuba na kisa nze sisobola kwekkirira yabadde n'ekisa mu kujja okubagamba nti muve ku ttaka lyange mwase muteeka mu kamera nze nazimba ennyumba lwakuba nti kyakandooza lwakuba temumuli bakadaama temumanyi baana ge gye bakolamu oli omwana abadde bwiringi okujja okugera ku kyonna kimuluma saawa zino tumanyi oba mulamu oba si mulamu kubanga engeri gye bamututtemu ebadde endala nnyo sifunye namanyi gakwata kamera gamba nti kankwata omwana ondabe engeri gy'atambuddemu abamulabye mumulabye mulamu tumanyi tali mu mbeera nnungi kubeera yeyampisinadde siri wakujja bananga abantu bereko n'ekisa bw'oba ngamba nti omukyalo oyo nti talina namwana ku nsi bannange nze sirina buzibu vidiyo ne beemutuukako emutuukeko nze kimanyi kiri ekintu ekya nti eno ensi ndiko obubezi saawa kaseera katono nja gikola ki budde bwonna ovaawo maama wange nkwegayidde era nga nkusaba maama Nassali akola muki yesiiwa judiciary bwempulira bw'owulira so temumanyi nakumumanya bulungi omukyalo kati maama nze ngenda kusaba nga nze nga nyimiridde wadde abala beetiiriridde nze kakugambe ebigambo byange bino wammanga sometimes mukola ebintu nga temumanyi nze kankyogere bwe nti maama si mukulu atanzaala asobola okunzaala kankuyita eryama anzaala kati Nassali kati maama Nassali kino kankikugambe oba nze ojja nononya nonsiba zikinaako buzibu Katonda kye yawandiika mu kitabo ndi kirintuukako ne wendi kyewala kirikola ki kirituuka yes nkimanyize sirina bwendi tinobeera nga bankutte obuuli awinza ne butafuna muntu angamba nti bane bataka sitebe kati bakujeyo fulume wabweru ayinza okubula nga bwendi bwenkola ki ate ze sesiga mwana wa muntu kubanga ne mmange baza okumusaba ssente z'atalina nga ndyagadde okunzijjayo so ndi bwomu bwaki nobwogamba nti kati kojjo nno nenze ebiseera ebisinga nze wendi okulwanirira omuntu owa wansi tebinkwatako ninga tagala kumanya naye kati njagala okumanya olw'ensonga nti ono omwana eyaze nambulyamu ebintu bineeno mmanyi embeera gye bayitamu nga bakola ki nga bakola nkozeko mu nnyumba y'omuwalabu omukyala n'akwata empale eyonoonese gy'ataddemu buli kimu bye mumanyi bataata nakugamba kwatakola ki n'ogikwaha n'ogiyoza bulungi nnyo n'engalo zo n'ogera n'ogikola ki n'osanga nga toyi nga bagyonoonye bati bwe batyonoona nawe oli nagyonna kugamba ebimu babikola nakagenderere kubanga batufuula baki baddu slaves okiraba n'okola omwezi ne gugwako naye ng'omwezi gulinga ng'omwaka omwaka gugenda okugwako ng'olinga akoledde emyaka 10 mu nnyumba y'omuwalabu n'okuŋŋanya akasente ako bino maama mbigamba gwe mu bulumi kubanga ono omwana aziriza essaawa zino ayinza okufa ayinza obutakola ki sagala muteekako olulimi lubi era nsaba akole ki awone naye abaana baneeno ssaawa zino b'oli mu kugoba ewamu n'abaami bano oba abakyala oba abaana abazzukulu bonna b'ogoba kuli ssaawa zino nze ndimukugira abaana bakadaama bano bali okola ki okweyogerera nga bataata oba baganda baffe abaana abo balina embeera gye bayitamu eyo kati omwana akola emyaka 2 ku ddungu nabanga akoleredde emyaka 20 n'akuŋŋanya akasente mu bulumi bw'oba ng'oli maama nga wali ozaddeko bino ebigambo byenjogera ogenda kubikola ki ogenda kubitegera bw'oba nga tozaalangako mukama nga teyakuwa mwana si musango ziba nteekateeka zaani za Katonda tewali ateyagalira era sobola kikulangira mbu oli mugumba tewazaala kubanga mukama bwe yakola ki bwe yasalawo naye bw'oba nga kituufu tozaalanga ku mwana kino kati nga nze ng'omuzadde nga maama kankyogere nyiza kuwulira ntya nga nkedde ku makya ne nzaala omwana wange ne musindikeyo mu bawalabu n'akola nga slave n'amaana aweza akaseera ka myaka 2 n'akateekawo mu kufa ne mu kuwona n'amaana n'akomawo n'omugamba ataddemu akayumba nti okuzimba wano vaawo wagulawo muki mu mpewo munnange maama ayinza okufa olw'omutima gw'omwana ogw'obuzadde obugwe buzadde maama saawa zino maama n'amala ava mu bulamu bw'ensi ne maama naye akola ki omwana saawa zino ageze muki mu ddwaliro tumanyi kikola ki kiddako so bino mbikugamba nga nze ng'omuzadde yazaalako manyi bwe kiruma omwana wange ng'ali mu kunyolwa omwana wange ng'ali buli muzadde agala okulaba omwana we ng'ali successful buli muzadde agala okulaba omwana we ng'afunamu ekyo kyakola ki kyamenyekere oba kyakoleredde so ng'ovuddeyo ku bakadaama
kansubirewo okuba nga otegedde abaana bayita mu mbeera mpitirivu nnyo omwana najja n'akuwandulira kanzira mu bantu aba bulijjo naffe ababeera mu Uganda kati bwenva ku bakadaama kayeyogerere muyita mu mbeera naffe ffennyini kotuulamu n'owangalira abali e Uganda oba abali e Kampala naffe tulinga bakadaama kuba onoonya sente teziwera bwe zigezaako okuwera ogenda okulanga by'ogatta tebijja n'ofuba okuba nga obaako ne kookola koolaga nti nange ako kenkozeewo kusinziira ku mirimu gyange n'emyaka gye nnyina naye bw'olaba ng'oli avudde eri ng'ayagala kutwala butwazi ng'ate tayita mu makubo matuufu kale tulaba nga tetufuna bwenkanya ate poliisi bagiteekawo kuyamba ffe abantu ba bulijjo wabula tetuyambye kuba lwa nsonga ye tegoberera mateeka yo kasita bagisuubiza nti oba ani agambye bamanyi okubatya nti bakola mu gavumenti b'amaanyi bo ne basalawo ebyabwe nga bwe basanze tebatuyita ng'abatuuze tukuŋŋaane abali ku ttaka n'abaami bannannyini ttaka wabula bo bakola byabwe nga bakuwandikira bbaluwa nti tukuyita ku poliisi naye nga tebayise muki baaliise wa chairman n'ayita abatuuze n'omukyalo oyo akaya n'ettaka najja ne minisita w'ebyettaka ne tubeera naye ne bagonjoola ensonga ne ziggwa naye kati tetukyebaka tugenda kufuna endwadde ez'obwereere kuba oba oli awo gamba mponya omuzigo ate oba owulira nti ate ogenda kuguddamu kati lwaki tofe lwaki tofa onoonya fiizi ate oteekeko n'okugobaganya olwanye ova mu muzigo n'ogamba ekyo kyewonyeza fiizi zikutogomya ate obeeraawo oweeraliikirire ate bakugoba ku ttaka kwegamba waliwo ekigambo kituyita tit for tat kitegeera fair game naye wegenda okubeera kubanga ffe abamu twamerera nsanafu tekyatulokera mu bulago kitegeera what comes may come. Yes. So bye bigambo by'abatuuze abali brave. Waliyo n'abalala bangi bannaffe tebatobodde kutwegattako waliwo abaagulako zipoloti abamu tubamanyi abamu tetubamanyi abamu baazimba banatera kuyingira nze omu ku bo waliwo n'abalala batasobodde kubeera njagala kuwona muzigo no taata tokyagulimu olowooza era kirabika nkyagulimu kubanga omukyala bw'avaayo bw'atyo n'amaanyi ge olwokuba bakola mu gavumenti era amaliza akuwangudde kuba nze sirina sente zigenda mumulwanyisa kuŋŋaanya mutwalo 15,000 n'amalako ntya naye kale tusaba kuyambibwa kitegeera ne bannaffe abalala batasobodde kulabikira mu kamera abamu bagitidde naye nze siyinza kutya kuba ekintu wange sabbawo bubbi ate bamu butiitiizi ensoga yaabwe gye bawadde mbuno mbu omukyala wanalaba vidiyo mbuno mbu ng'abasenda mbadde manyira ekiriwo kyakubasenda si bwe kiri anabasenda emeka olubuto luvaamu bagamba alubadde lukuze kati nze sinaakutuuka kufa okufa nkutuusizza kubanga ndaba nkuze sina kyekyatya okiwulira niwaŋŋamba nti tusinkane oba tufeesingagane sina kyentya yadde baba baleese balakisi abantu mubawadde obulumi tosobola kukeera ku makya omuntu ebwantu waguza akantu ke abeerewo n'abaana be naye simeyo omitima mugijjawa kubanga kati kankuwulya ekineeno oba lwakuba nti mmanyi nti katonda gy'ali oba lwakuba nti mmanyi okufa gyekuli kubanga kino nkyogera nga ndina mu kamera nze ne wabanga bankedde ku makya ne bagamba eno munange abantu awo webali walaba nti eno munange wuwo ne bampa n'ebiraga nti wange sirina gye nyinza kujja maanyi gamba abantu ti mutambule mugende mbagoba mbaliza ludawa yoga omusanga eri maaso gakawona ngenda kuguddawa ode ku bantu bo bagambe mutambule mukole ki ene sigenda kugiwangalako myaka emeka kale bannange abantu muli babi tebulina wadde ekisa waliwo ensonga enewunyisa omukyala oyo omukyala mukulu simumanyi nnyo okgenda wala naye bamundaze ku kifaananyi kye naye bw'aba atambula tava mu masiki yeebikka omutwe ayambala galubindi kitegeeza ne gy'abeera eyo yonna emmoloka ya tinti kitegeeza ne gy'abeera eyo yonna alwanyisa abantu lwaki yeekweka twali tumanyi covid yatwambaza ennyo mu masiki covid yaggwawo lwaki yeekweka mu masiki yebikkula abantu bonna bamulabe bamutegeere bw'abanga ali ku kituufu bw'oba ogamba wali makasooli mu kapolotiko kitegeeza weewuwo lwaki osumbuwa abalala yajja chairman waffe
namutiisatiisa mboganye kunsayiningira ku mpapula zange mukazi gwe waguza abantu poloti ku ttaka lyange mu makubo amakyamu. Kakati okuyambibwa tukufunewa? Baagala abantu tumale kuyiwa musaayi bategeere ndi tulina okuyambibwa. Kibbataka kiremedde mu ggwanga ne Wakiso yenna tusaba kutuyamba bannaaye. Ate nga banyigiriza abantu abawansi, abantu bawansi kati bakugobe onoonya ssente n'ozikuŋŋanga teziwera. Mwenna mumanyi ssente z'e Uganda teziwera. Bazimanyi lwakuba nti bo balya za bwereere. Naye ettaka lyalwanira liriko abantu abamazeeko emyaka 7 plus nga tannaba nakuzaalibwa. kati bw'abanga agamba ettaka eryo jjuka kuliko abantu kale katukakanyemu wansi. Kale katugambe nti no bamazeeko emyaka 3 emyaka egya 3 obadde luddawa ne walibeera 10 kaŋŋambe nti negibeera myaka 10 abadde ddawo nga balaba nga bazimba ku ttaka lye abadde wanga nga ali wabweru abadde alina abantu basobola mugamba nti munange ettaka lye bali mulizimbako. Yasooka najja mu covid chairperson n'amugamba bw'oba ogamba nti ettaka lyo oyagala kusayiningira ku mpapula ffe tetukumanyi bali be tumanyi okuva edda nedda bwe batuuze ku ttaka eryo. Kati n'omulala bw'anajja n'agamba nti ettaka lirye ne bamugamba genda okyuse ebiwandiiko bidde mu mannya g'amatuufu ojje tukuyambe ekyoyagala okukuyamba. Era omukyala n'agenda covid ng'atandika mpaka kati ebiwandiiko bikyaganye kukyusibwa kati weyakomyewo n'alaga nti ayagala kusenda busenzi ku mpaka. Naye maama abantu bagenda basende ogenda bateeka abanange nsaba omuntu yenna agenda kufuna vidiyo eno bambi saa zino like muzo okutala amaziga agava kuno kuki nze tebinkwatako kubanga wendi tewali mukungobawo ne munange tomanya nti nange era wendi ulijakera kumakyakera agamba kola ki fentwita mu kyekimu awo bayitawo kisozi tuli mu kisozi essero ya kivu muli mu kivu kisozi yomuluka gwafu. So nawe ali eyo teweeyibala njagala mukwata vidiyo eno mugishayalinge etuuke yina gwe isobola okukwatako oba yenna n'afunamu akantu ku mutima etuuke ku mukyalo ono amanyi obulumi abantu bw'abahadde mu ssaawa zino. Ayinza okuba maybe nga yeetakola ki nga tamanyi tebali mu kulwanyisa wabula balwanirira okulaba nti no basigaza akafo kaabwe bakole ki babeerewo kubanga basasulirawo ssente zitali ntono. Waliwo bannaffe abaagula nga nebyogera bwebiri kyogamba omuntu agenda okuzimba ennyumba osooka kubuuliriza chairperson yaani chairperson nti yenze n'ogamba wano bannaye wengula watuufu nti ate waliiko nnyiniwo nannyiniwo atunda yenze n'ogula n'ogenda wa chairperson n'akuterako ki sitampa n'akakiiko konna ne basayiningako n'akuguziza n'ababaddewo zonna zizirina ekitegeera kakati ozimba ennyumba neetuuka ku stage okusulamu gwe nannyini takoba oli luddawa kwegamba oba olinze kwonoona oli kyakoze oba tugenda kweyonoona kati omukyalo oyo ebintu byakola ekiseera kituse okweyonoona tugenda kweyonoonera ddala. Namwe abasenda mujja kufiira bwereere era waliwo bakyali kitundu ki greda yagenda okusenda bakuba omusajja n'akola ki abantu banyiivu bakuba omusajja ali mu kimotoka yali asenda amayumba g'abantu ne bamutta. Temwagawulirako amagama wuli temwagala wagawulira kola kuba neerabidde kati namwe benyini be batuma nti mugende musende abantu babeera baki ne basaveya be batuma mbu mugende mupime nze saveya anansangayo nja kumanya nti nfudde naye nga nnwaniridde kituufu ekyange olina omutima ogutemula wali okeddewo kumakya n'ogamba nga tewali nsonga yonna ngenda kutemula gundi tekiba kituufu. Ssaawa zino omuntu azze akugamba vaawo tofafaagana naye anti bagamba nkikoze mu butanwa naye sijja kubeera butanwa nja kikola mu bugenderevu. Abantu bali mukuba omutima omubi guba tolina mu munda ze kitegeera kati dia olaba mumwe kamaka mwegambidde mwe simambu mutyaki ono omukyala gwe mugamba simambu muli mukute wanalaba vidiyo sitaani talokoka kati nno kankubuli temwasobola kubeera mu kamera omukazi oyo kuvayo okujjaga nti muve wantu wale kati goli eyo li ku mirimu simanya ali kati mumugamba simambu mutidde musimanya ate sisobola kubeera mu kamera kubanga omukazi wanalaba tuli mu kamera agenda kujja atumenye yagenze okujja ogamba muno wano wange mwasobola kubeera mu kamera
ono bano balaba stand talokoka ayakera kumacha ayite grade koleki ngatama che mugenda kola bana bakadaba bali bakaba bakola mu bugubyo bw'amaanyi ennyo okitegeera bali batidde tusa kujja mu kamera bwana alaba ajja kujja tusenderewo enkeera onsende otya nange ne wabeera nange mukwano ojja kusirira mutaka tufe aba kaona ntuma guyampa ndowooza ze simanyira kumanya kubanga nze saagala injustices mu nsi ne mu bulamu bwange tufaaba era bawonye sirimu kubanga tujja kufaaba nze n'omusanga tufaaba babiji nawe oli mu mbeera eyo namwe muli babataka oba muli ku birala mwe muli ku birala wamma nga tumaliriza ettaka kwe twagula kuliko omukyala agamba ettaka lirye naye ng'ate alaga nti ettaka lirye naye nga yetali mu mateeka ye yeeyambisa poliisi okujja ayagala okusiba abantu kati ensonga eyo gye mbadde ndimu eno noba onkubidde ng'olaba sikwata anti kati mbadde ngenda kuvaayo buveeni biri walala gyali mukola ki yali lina kisozi alwanira lya kisozi nawe oli omu kwabo si bwe kiri oli victim anti abasengeri batidde bagamba mbu mukazi yakufuuka nteego kati njagala kino nkubuulire omuntu yenna nakyemalira yetaaga kulabisibwa mu nsi ensi nekola ki neemumanya yagenze okujja agambe tino kati muve ku ttaka lyange no lyange mwasogena mu kamera nedda ate atugamba akozesa maanyi w'amaanyi nnyo ffe tetulina kye tusobola mukola musobola tasakira ku kirejja n'abasinamu temulina kye musobola mukola asobola kati ssaawa zino eno nsaba buli muntu alaba ka vidiyo kane akatambuza kakole ki kamutuuke kakimanyi nti abantu bakola ki banyiivu oyo mukyala Nassali era banange kankubuulire nze wonna wentudde wonna wendi ndayira nga ntya Katonda nze nange mulisanga nfudde n'omuntu nebeera gweda ti gye lijja kujja kusinda bweti nja kujja ensenderemu manye nti nno nfudde n'enfiiridde byange sikuli mbofiirira ebibyo abantu tebalina muwadde ekisa mu nsi ya Mungu oli kasayingira gavumenti kuba kati ssaawa eno olw'okuba batali mu gavumenti byafunyeyo akafo bo bamanyi nti no bw'ojja mu gavumenti n'ofunamu akafo obeera ofuuse malayika oba enjo esobola okukola kyona kyeweekoze eki oyagadde oli mu nyumba ya kitaawo tasobola kukola ki kukwata kani agenda okukwatako naye essaawa entuufu ejja mujja kukwatibwako wallahi ya Mungu tewali mbeera ebeerawo mpaka owulira madamu ekitegeeza nti abantu awo suuwe waliwo omutuuze munnaffe yali azimba ennyumba bamuyita Emma taliiwo n'asindika poliisi basindika poliisi era poliisi ne bagikola ki ne bagigoba lwaki teyayimiriza nnyumba eyo kuzimbibwa paka nnyumba n'ezimbibwa oyo mukyala wa Kadamu omwana azise kuba tute mu ddwaliro oyo mwami w'omuwala guba tute mu ddwaliro oyo bazimbye omwana yali eri azimbye afunye akasente bakoze eki baguzeewo bandise okukola ki n'omwami we bakutte ssente bakola ki bazimba saa zino bagamba mukole ki yoyo omwana agenza afa eyo sitole ngimanyi kati bagamba mulekerawo okuzimba ennyumba bagiresaawo enkuba wejjira wonna buli muntu azimba agamba saka ntuke mu sizoni nkuba kulukusa nyumba yange tugenda mu sizoni babaga temukola ki sigamba ntisereza ezibuze wabula bo babaga temukola ki bannange lwaki sisiibula abantu nze obusungu nina bungi ng'omuntu era nze wanide nze simanyi oba ndifaanani mu bulago yenna gwe ndifaanani mu bulago ebisigadde kambi mirembe sirike kubanga nsobola n'okufa n'omuntu bo muneetutta n'enfiririra abalala bwefuna chance bwe mmanya mbuno ekivaako abantu okubonaabona kyekino nsobola okwewayo nenze nikola ki netusaana wali sensi nefuna eddembe ebigambo ebisembayo njagala okwebaza olw'omulimu omulungi gwotukoze tuli ba Nyondo Media mbebaza kubanga mututuukiridde ate neneebaza olw'okuba nti ensonga gye tuliko kyemanyi tejja kusigala nga bwebadde egenda kutambula etambule abantu abasinga bagiwulire bwe tuba nga ffe abakyamu batusalire esala omusango bwe tuba nga tuli batuufu bakwatibweko ekisa bwe kiba nga kiganye tugende n'ekiriwo kyonna naye nga Mukama yasimye okumanya kwebyo sisobola kutya kubanga wende siriwo mu bukyamu banange mwendeke mbasiibule newankubadde sometimes wembeera nga nja so manyi ntera okubuguma mbuguma omusene mpya nga gukoze eki nga gubugumye jangu olagikana abantu katono nnyo
wano ku kooti we tuli nakedde buke saa 10 n'ezo nabadde ndi wano nagamba n'omwana sijja mu disappointinga kanzija abantu bonna bali wano nga mubalengera balina ensonga zaabwe tetwatuusizza kamera yaffe munda mu kooti olw'ensonga nti yabali tekkirizibwayo naye nga wano we tuli so twakedde bukeezi omwana muwuliriza nze buli muntu yenna anyigirizibwa ddala abaana bakadaama simanyi lwaki mmwe mbafaako nnyo mbayirira nnyo omubiri lwaki kubanga ekituufu kiri nti manyi kye muyitamu kaka akapande the Magistrates Court Nsangi PO Box 173 PG wano we tuli the Judiciary Uganda ndowooza katika tubasiibule singa mbaddewo ebbanga ddene mbadde nja kugoberera ensonga eno mpaka yonna gye yalikomye nobalibadde basengula abantu nga basazewo nti bagenda kubasenda nandigeze nabige gibasendamu nange ng'omuntu nenda buli kimu kigenda mu maaso nenkakasa enseene iwa gye tutwala kubanga abantu tebalina kisa tebalina nsa tebeefiirayo tebalina wadde akantu mu mutima muli wadde akasasa katono akabibibi akagamba nti bannange bane katukwatibweko ku kisa olwanisa abantu omukazi ono balwanyisa abamu bajjajjaabe asibye abantu abamuzaala mukomera omuntu afe mukomera mukadde yekadde emyaka 8 agwire mukomera afiire omwo olw'okubeera gwe kaolo oli mugamba ki ettaka ly'okayanirogamba nti liryo newali okubadde kale katugambe nti liryo ekituufu si liryo naye katugambe nti yes liryo ly'okayanira wadde olitutte olitutte bagadde kuzikamu ogenda dijamu oba ettaka erigenda kuyamba likuwe emyaka n'emyaka bumbi na bumbi mu nsi eno bannange tweddeko wali tulina emitima emibiri naye tufunemu kali akatonda ogambe nti yes kino nkikola naye ate mu bulamu bw'ensi eno sigenda kuvaamu ngenda kubeeramu mpaka tufunemu kali ak'obwakatonda kuba katonda gyali yatutonda eriyo abasamiza batakiza ti katonda gyali eriyo abalabaga nti katonda taliiyo nze mu buli munsi byonna byenkola mbikola byenkoze mu nsobi ne mu butuufu ne still nkimanyi nti katonda akola ki gyali era nkimanyi nti one day ajja kunjajinga bye byange kambajjeko engabo ne muli bantu babi nnyo katonda ababonereze abokya omuliro mwena mufeega mubonaabona bye byange mbwammwe tugasumulule bakadaama ali gundi tali kiriyo ayoyose ennyumba ye ayagala kujja ayingira ennyumba ye kati sookoleke ataddemu buli ssente yonna gy'omanyi bamuyitaani Zubula kati saawa zo takimanyi Zuhura bamuyita Zuhura Zuhura bana Zuhura talina kyamanyi ennyumba agirongoosezza erabika bulungi wabula tamanyi nti eno bali mu kutugoba kadaama oyo Zuhura ennyamba ya Zuhura kaliwo akasawo kange ngiteekemu naye nti kakale ekizibu ekiriwo lwaki sijja kwogera naye bayinza okuba nga bakadde bamukweka ne batamugamba olaba omwana wakutukira ku kyeyo sisobola mugamba muzeeyi omanyi lwaki abaana bye bayitamu kati alina kujjawo n'akiwulirira waneeno nti waneeno sinakuzirika kati eri embeera y'omuwalabo ofiirwa maama oba taata n'obagamba nafiiriddwa ne bakutuma emirimu gya kumukumu mu bulumi bw'obeera olina kati Zuhura ogumukubira essimu ne tumugamba nti mwana kino ekigenda mu maaso asobola okufiira mu nnyumba y'omuwalabo alina stress anyigiriziddwa enabalawo baleekaana genda okole bwoti akala kadde amazzi mukama kamuwandulidde lwaki taafe kati tumuleke bw'ali agenda biwulira ku kamera Zuhura just beera mugumu tugenda balwanirira kino kino tusobodde sagala ogwemu maanyi ennyumba yo giyoyoose n'ekiri ene kigenda mu maaso ene wekimanye just genda ku mavivi osabe katonda nga naffe bwe tukola ki bwe tuyambako ekikola ki bwe munaamufunya akadde nze ayogera njagala zijje ku nyini ku ttaka eryo buli omwawe buli mutuuze abeeko kyakola ki atagenda kwetiririra abagenda okwetiririra it's okay ffe tujja kulwana bo bafunemu ku ssaawa ya leero nze neiba wa Zuhura simumanyi simulabangako naye oli ati kadaama ennyumba eyange eri mu mbirizi ze naye mpulira nti ali Bulaaya ali ku kyeyo simanyi oba ensonga zino azimanyi naye bagala kutugoba ku ttaka twagula beera eyo ng'ensonga ogimanyi gwe manya nti byonna bye bakukolera waliwo omukyala atulwanyisa ku ttaka lye twagula era nze sikumanyi wabula nze manyi nti oli neiba wange wabula abakozi bo bentera okulaba naye omukyala afuuse ekirala addidde bakama baffe abaatuguza ku bibanja byabwe abasibye abaami babiri
kuliko mwami Basudde ne mwami Ddamba era ne we twogerera ku ssaawa zino tuli wano mu kkooti yabasiba bali mu kukola process ya kubawa beyiro babeeyimirire bawoze nga bava waka naye omukyala tayita mu mateeka akozesa maanyi g'alina mu ofiisi yaabwe simaya judiciary simawo oba yakulira abalamuzi oba yakola atya nze nange sibimanye ebyoluzungu olungi owulidde ye aliisa maanyi singa waliwo yali badde yavaayo ddaala kuyingira gavumenti avaayo kati kubanga amanyi alina wasobola ebbanga lye tumazaawo aliyo temweyibaala omukyala ono wantu alinawo kakwate bw'anaavaawo nga ajja n'emwambu okuba kati alina ki anti mujagamba nti ate ffe bitukwatako bitya kubanga ffe si waffe newatabeera eno mulajja kujja kikole ki kati nsaba bakadaama mwenna mbakunga bamaama ne bataata bakadaama ne bassekadaama mbadde nsaba musalemu buno bu videos nga bungi waliwo omukyala bamuyita Nassali ali eno ekifo bakita batya Kisozi ali mu kugoba abantu ku ttaka ddene nga mu bantu abo kwine bakadaama baguzeko obupoloti kwe kuli bakadaama bazimbyeko obuyimba bwabwe mu kinaku kwe kuli bakadaama n'abakatali bakadaama bataata baffe baganda baffe bannyinaffe bamaama bataata bajjajja bakojja bali okwo goli okadaama oli ogamba ti mamange ndi mumulabira ali ku ttaka maama oba ali mu kumugoba bw'obanga olwo kikukwatako mbayise bamaama ne bataata sekadaama mukwate video mugitemeeteme mugisaasanye ensi tusaba buli eyagula ettaka awo Nassali afune video zino amayitaatu bali mu bulungi alabe poloti ye weeri bw'aba asobola ogizimbamu azimbemu aba tasobola kuzimbamu ajje ku gulawundi amanye ebigenda mu maaso kazi wali luddawa Kisozi ebyo ebyambalo abawaaki oyo balabika bamakomera abaleeta abasibe abamakomera babbala bwe batyo baprisons ebambala bwe batyo bana mpulirako ekyo ekituufu naye nze nsaba buli kadaama ali eyo togamba nti munnange awo tebinkwatako nze simanyiyo siriiyo tulwane nakati tukimanye nti kibba ttaka mu Uganda tukyagala mukomye kibba ttaka wano mu Uganda mubonyabonya abantu musuula abantu musumbuwa abantu musuula abantu gye batamanyi bagenda kulaga nani asibudde naye bagamba akasemba bakadde baffe n'okutuuka okubasiba baakoowa okwekweka nga buli budde babanoonya mu mayumba gaabwe ekiro emisana ekiro nga tebakyebaka ne basalawo ne bagamba katugende olwatuuka ku poliisi ensangi baggalire wabula watali musango kale singa okwewuunyisa ekintu ekikyo nekikusibya mu kkomera kyomaze kubeka nga kikyo nene kikola ki kale muli babi bane muzikiriza ensiibule naye njafuna akadde nziyeyo ku ttaka eryo nonye ku batuuze anaabateetiiririra ayogere buli kyawulira amanyi anaaba yeetiiriridde ayabasi njabawo olunaku nzijeyo tutwe bino ebitubona bana bakadaama babitambuze wonna bituweko yonna Nassali kubanga media yo ekola ki etambula amanye obulumi abantu bali mu kutulugunya bwe bakola ki omukyala oyo kubanga bali willing n'okufaafaagana naawe kino kimanye bali willing n'okufaafaagana abantu bagenda okuta basende ewantu awo tasandabirwamu leka omuntu ajje afe ku lulwo omukyala oyo bw'abanga ali mu makubo matuufu yaligenze n'akuŋŋaanya abantu bonna naye yeezira kulaba abantu bakuŋŋaanye tayagalira ddala era balaba nga mukuŋŋaanye musoba mu 10 tayagala takyagalira ddala bw'oba omanye oli ku kituufu ate toyagala abantu bakuŋŋaane lwaki otya abantu oba toli mubbi beerawo abantu bakulabe bakubuuze ebibuuzo bibaddemu okole ebintu byo nga bw'oyagala obikola kituufu naye weekweka oyita ebbali bakadde baffe basibye bayinza n'okufiira mu makomera kuba basajja bakulu bali bajajjaffe kati tukole tutya tuli mu Uganda tulinga batali mu nsi yaffe tulinga abagwira abajja obuzzi ne tugwa obugwi mu Uganda kati tukole tutya omuntu ajja n'akubuuza gundi okoledde ebbanga ddene naye kakiko oyina kakiko wekoleddewo nga bakakuggyako naye nga gwe walwana oli yagenze mu gavumenti alina obuvunaanyizibwa alina obuyinza asobola okujjawo nawe obeera oli noddayo ku namba 0 ogamba obeera mu Uganda n'okola n'otuuyana naye ng'okolerera busa naye ng'ate wafuna esente zo tewazibba era teryakunoonya wabula nga oyagala naawe obeeko kootuukako abantu bamanye nti taata obusobozi bwe yali alina mu egyo emyaka kino kye yasobola okuteekawo Mungu bakusaasira n'ofuna esente ng'ofuna awalala kuba we si kyo kyenkomeredde naye omukyala afuuse ekizibu ffe tetukyebaka
tusula mu kutya. Nze ne ku mulimu saakedde kugendayo nakedde ensangi ndabe bakama baffe babasibira ki. Zena kati sinavaawo. Mu kifo ky'okola bwe mukolya munonyiza abaana bamwe amata muli mu kooti mukomeewo ku bintu ebyammwe bye muyinako n'obujulizi obulaga nti waki. Ffe tubadde tusaba poliisi nga tonnajja kukwata muntu tuukira ku gulawundi okole risaaki ogende wa chairperson akubulira ensonga nga bwe zitambula omalirize okole nga amateeka bwe galagira bakwata bukwasi okitegeera. Nsi ki gye tuwangaliramu tuli mu mbeera ya kunoonya kalulu naye kale tuwulira okutya kw'amaanyi kubanga ne bona agamba obeeko woddukira ojja genda mu woofiisi oba baminisita by'ettaka bagambe taliiyo agenze kunoonya kalulu kati obuyambi obufunawa kati bakusanga ng'ofudde bagagundi oba kyekyamusse oba tokitegeera. Ayagala agonze bano bazeeyi baffe muzeeyi Damba, muzeeyi Basudde, muzeeyi Kiyaga wanaaba bagonzezza tetujja kwogera kubanga bali bakama baffe wanaaba bagonzezza abasibe jjukira basajja bakulu okiwulira basajja bakulu abasibe ekkomera liwunya bubi biki kati oba abasibye n'abagonza funafe abaatumaza ki amaanyi ndaba ago ge magezi ge kitegeeza gwe batoyogera baba bakumaza amaanyi nga mukama wo bamututte kati bali mu kuteeseninga bali abakulu b'ettaka bawanike yakole kyakola ki kyayagala kale ese mulaba naffe yadde naye alwana zinyinza okuba siri mugagga munfune ku kifaananyi kye nze nja kumuteekayo banzita naye nange nsobola okwerwanako mu ngeri yange yadde sirina nnyo. Ekisooka olabe muzeeyi nze obudde buna ndi wakufa simanyi oba nkyuba leero kati mulisaba nnyo mukama kana mugamba njagala nnyo nfiire ku mulimu baffe nga nyina gwentaasa ffe nga nyina gwensevinze okusobola okufiira obwereere ffe nga ndi mu accident neerwanako nkole ki kati oba mulina ekifaananyi kyono kyabusobola okukifuna mukipe ekiteeke wonna tulina abagoberezi bangi ate batambuza waaka waffe essaawa ya leero kisaasaane bwe bukya ku makya n'ozaala omwana azite kubanga asobola obuyinza bukola ki manye nti nyina benfiiriridde oba olina omwana akubuuza taata eyiwuwa oluddawa oba ewaffe luddawa newekaba katono katya omwana omugamba ku kenasobola naye otuuka ekiseera nga n'omwana tolinawo omulaga nti wano we wammwe ate nzireyo ewaffe Masaka ate ntandike kulwanirira byewaffe Masaka gye banzaala gye naleka edda nzisaawa zino mpangalira Kampala banzaala Masaka Kanoni Kimaanya navaayo dda kati ate nveeno ate nzira eri ate ŋŋamba eri ate nzizeeyo waka ate ntandika okukayana n'abafamire ngenze kuzimba waka n'okufunda waafunda kuba kati ffe batuzadde tuli bangi waliyo abaana n'abazzukulu kati ate nange nzira ewaffe tegeeza nyina kwerwanako naye bwe nwerwanako ate nensangibwa nga ate waliwo atannwanyisa nga ate tayita mu mateeka mba nfunamu okutya nogenda nokola akasenteko ate wooguze n'agala okussa nagamba oguninyoko bannange munzikirize baganda baffe banyinaffe bakulu baffe obusungu bungi naye olwakadde munzikirize mbasiibule olwa kyensaba buli muntu yena ng'onyigirizibwa ng'omanyi nakisobola okutuukako kwata vidiyo eno gisharinge tufe ekintu kimu etuuke ku muntu nga alina kyasobola okukolawo etuuke ne ku nassali amanyi obulumi bwakola ki bwali mu kuwa abantu byebyo bigambo byange nja gendayo ku ttaka eryo ngeze okugerako n'abatuuze bana bakkiriza tulabe gye kinaakoma. Assalaamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kumuyita agenze tatusibule natusiibula mba twayogedde naye era n'agamba tugenda kwogera